Rahmatullahi wa barakatuh. Mwasibye mutya Nurdin Ntege once again. Genda ku YouTube okebere Nurdin Ntege NORDEN. Then Ntege, subscribe, share, like, ato onyigene mukadde wali buli kituteekayo oba okifuna. Bana imwe bali kutambula naffe mawulire tubawo wano na wali ne tubanga tutambula. So buli lunaku tukeberengako ku makya ekiro nga bukya. Nterayo nnyo abantu programu zino ekiro naddala mu ababeera wabweru w'eggwanga kubanga at least bannayuganda abasinga ebimu mba mwabitegedde wano bannaffe mba muva ku shift n'ogamba ate kankebereyokko. So target ebeerayo ya kire Uganda ewamwe buba buli misana nga buziba buzibi. So mbebaza okubanga mutugoberera n'okutujjako amawulire otutatereezezza mwongere okutuwabula ne stories omuze mba mwetaaga twogereko mutugamba ngawo mu comment oba ku WhatsApp nongamba Nurdin nsaba mwogere ne ku kino mutukyalize kuono kino kyo kiri kitya ne twongere okukola ki okukimanya. So ayina kyabuuza kyateesa okutuwagira kukola ki ennamba ebeerawo wansi awo eri 070 55 85 63 0701 55 85 63. Tuba tutambula fenna bulungi nnyo ebigenda maaso mu ggwanga bingi nnyo ne mu nsi yonna. Bwagenza okukya nga akalulu Donald Trump yakawuuse buva ewatali kubonaabona wadde nti oba kati tulinda biva gundi ng'ayoola buyoozi byennyongedde okumanya kumpi ne baseneta akukumbye bukukumbi kwegamba ba Democrats mutukozeemu bubi abawagizi bammwe tugambye naye amaanyi galagawa bampadde ensonga nyingi nnyo sibye tugenda okwogerako just nkiwuliddeko naye bw'aba Donald Trump awangudde munnange omuddugavu yava Uganda kanyampisa tomenye etteeka lyonna omusajja mukambwe yakisuubiza abantu ali ne bamulonda olw'ekyo oyinza obutalutonda. So empisa n'amaalo ge Uganda oba oli mu America gakomya amalala galeke goberera amateeka aga America banaakukwatako tujja kulaba e Kampala kuba abasajja bakambwe baagala kakasa bannaabwe make America great again. Americans babeere nga bannanyini ki nsi ebintu bwe bityo bwe mbiwulira nze nsaasira munnange muddugavu munnange abasajja abo batusosola. So mubeere bakkakkamu nateete kyempuliddeyo ate waliwo omusajja yakuteera omwana bangaye wa myaka 8 nempulira ennaku neŋŋamba abasajja mubadde ki lwaki mukwata abaana bannammwe era okunoonyereza ku kyagenda mu maaso okumanya ani mutuufu ani mukyamu. Nyina abankubiddeko ku masimu Nurdin wagamba olwanirira abasajja kati noono yakutta omwana nembaga bannange saagamba nti okulwanirira abasajja mpagira abasajja bakole ebikolobero Council Freedom. Yes, nsanyusa okulaba nango kusanga buuza kuba tulabako mwenna batulaba abasubscribing nga wabagambye mukulu Nurdin mwenna mwebale ababeerako mwenna abalina bimukakkalabya abafunye ebizibu mu wiiki eno gye tutambula tubasabira bijja kuggwa ate abafunye ebirungi twongera obbebalizaako ku Mukama. Okay. Yes. Bugenza okukya nga mawulire gatambudde bambi wali omwana omuto myaka 8 mbu yakwatiddwa eyo nateete mpulira siwulidde bulungi naye kyempuliddemu abankubidde baŋŋambye Nurdin mwagamba mulwanirira bwenkanya naye mbagamba ekituufu kiri nti ekibiina ekyaffe kye twakola equality oba equity for men tugamba wabeerewo obwenkanya mu mateeka naye tetugamba nti kinnyonnyolere kyentegeeza kwegamba kyogezaako equity for men mba ntegeeza ki obwenkanya abaami basobola okufuna obwenkanya obwo obusaanidde. Abantu abasinga ndowooza tebamanyi bwenkanya kyekitegeeza. Obwenkanya tekitegeeza nti kyoyagala kyekirina okukolebwa wabula kitegeeza nti ekiri mu tteeka kirina okugobererwa ate ffenna tulina okukwatibwa kyenkanyi nga tososodde oba mukyala oba mwami nti wabaawo ensonga yonna ng'eri ku mukyala n'omwami amateeka bonna gabawa okulaba nga bayisibwa kyenkanyi
wadde banoonyerezebwako balina kubanga banoonyerezebwako kyenkanyi nga tososodde nga toyawudde oba ono mulenzi oba ono mwami oba ono mukyala. So sometimes kyogezaako okulaga nti wabaawo ka operation eri abaami okubasirisa ne batajjaayo nsonga zaabwe ne banyigirizibwa. Kati mu kunyigirizibwa okwo oluusi obutuufu bwabwe ne butagibwayo ne butavaayo bulungi olw'okuba basirisiddwa olw'okuba basajja. Kati bw'ogezaako okulaga nti obutuufu bw'omusajja n'obukyamu bwe byonna biragibwe nga obwenkanya bukozesebwa oba mutuufu oba mukyamu naye ng'aweebebbwa omukisa. So sigamba olw'okuba musajja gukusinze atibwe akole ki so bw'aba mukazi kyazze kitya katulabe leeta obujulizi. Kati ate bwetuuka ku musajja n'ogamba abo abasajja bwe batyo ekigambo bwe batyo kyogezaako okugyawo abaami nabo bawulirizibwe ensonga yaabwe eyinza obba nga ebaleetedde okubeera mu mbeera eyo ewulirizibwe. Ontegedde bulungi. Era ne mbagamba nti gweyagala okwegatta alina omusajja gw'omanyi alina omusajja mwannyoko mugandawo nga yatulugunyizibwa like yasibwako emisango ali luzira ali mu kkomera lyonna ly'omanyi naye nga naawe okakasa bamulanga bwemage. Sigamba gwogamba nti bamusiba kale yabba naye ate ne bamusiba eyabba bamusibe eyatta bamusibe. Okugeza eso nga wagamba nti osobola okussaako omuntu omusango ogwa rape naye ng'ekigendererwa kyali kyakutwala ttakali. Ebintu ng'ebyo abo bwe batyo beŋŋamba nti bajje tuyambagane tugatte eddoboozi nti munnange muganda we bamusiba lwa ttakali naye nga talina maanyi naye nga baagala mulemesa mulimu gwe wakolera. Nyina abasomesa bangi abampereza message nti munnange nze abantu abatakimanyi nabo nga bangana nange sikimanyi n'abatamanyi basajja batulugunyiziddwa be bayinza obutakitegeera. Abasajja abasomesa bampereza message nulini kyogereko batukwasizza abaana betusomesa wadde nga osigala ng'ovumirira abakikola yadde nga nkakasa nvumirira abakikola naye ate abatakikola ne basibwako ne bakibateekako ate ne bavunaanibwa kyeŋŋamba ekyo. So abasomesa bampereza message naawe mpereza ombuulire naawe ayagala okutuwagira kuba bino ebintu by'olaba byenkola ekituufu bitambuzibwa ssente. Oli akugamba kati nyina omusango gwe njagala okutandika ku omuvubuka gwe baasiba emyaka 3 ng'agamba nti byaddala baali baagala kutwala ttaka lyabwe liri eyo mawogola naye nyino njagala kukola apiiru. Kati kambuuze bwe mayagala apiiru bukyaliwo teyakola bamusibadde anti obutakola tekigira waliwo ebbanga ly'olina okukoleramu naye baŋŋamba nti nno oyina ffi gy'osasula oyina waliwo engeri gyekisobola okugira ne bamanya ekisoboka okukolebwa kuba bw'okizuula nti wasibibwa mu bukyamu bakamusentensinga naye nga ku gundi kwalimala yamalayo emyaka 6 awo ababa nga bakamusentensinga kitegeeza obudde bwa apiiru bamusalira emyaka 3 naye kakati kyeŋŋamba costs oyinza okuziŋŋambako ezaki. Kati for example njagala kukola appeal omusango bagusalira Masaka kyokkiriza nti mubaamu costs. So ze njagala abantu bannyambeko bingi nnyo engeri gy'otanasoma fayiro cost emu gye nkugamba olina okugenda n'ofotokopinga fayiro zonna osooka ne muzisomamu no draftinga appeal eyo no filingayo court fees then appearance bingi. Kati ezo ze sente zenjagala abantu bannyambeko ntandike n'oyo omusajja okulwanirira oyo kuba yakakasa teyakwata yagamba byali byamangu report efulumiziddwa bamugamba yakwata obwana 3 naye ng'ensonga ttaka bagenda okukebera avuddeo ku poliisi kugabiri bwebityo yakakasa yadde ali mu kkomera bamusalira n'omusalira kwega yandibadde takyalulunkana neera gyali aga bannange kati ogwe ŋŋamba nti oli bwe banziruukirira nulini tuyambe abasajja abo. Ennamba zensomye ne wansi awo weereza nti oyagala Nurudeen ku 0701 55 85 63 njagala kulaba nga omusajja oyo mutandikako mbeeko wentuuka
ku 070 55 85 63 kanso Yes, sir. parliament ekedde kutuula yakedde netuula ku nsonga z'emmwanyi emmwanyi zifuuse emmwanyi akamwanyi no kakambe wano mu Uganda ate bwe kituuka mu Central Region era njagala kukutegeeza gwatulaba ebitundu by'emmwanyi 7 mu ebyo tebakulya ekinusu biva mu Central Uganda. Abamu bwe bagamba Buganda balowooza Kampala, Masaka naye Buganda Central etuuka ku eyo Essese nekasuka n'oyise Yeruwero Nakasongole eyo maaso eyo Central Uganda nojja eyo Mutukula n'ogenda wa Mubende eyo kugamba mpanvu kati ebitundu ebyo Masaka nti oba muyisizza otuuka paka Mutukula nojja eno lyantonde batandise Kalangala batandise kakati ate ne Jinja Embale nazo badde batandise Embale yo already balima balimira ddala nnyo olaga percentage nti oli bwakugamba nti naye bawano kyovala ne speaker bambi ebigambo byamusimattuka oba bamutuma oba yayina ebigambo bye yamaliriza agambye temukkiriza don't allow those Baganda. You get? Kat Central Region ye Buganda. Buganda yeri mu Central Region. Yes. Naye ng'ekitundu ekinene ekya Central kikolebwa Buganda. Definitely. Okay. Awo for me tembozi. Ate n'ogenda n'okimaliriza era nga kyonna kimanyiza ki Buganda. Ekiri Buganda. Kati n'ensonga lwaki nsoose kikubuuza ekyo abawuliriza. Emboozi yange yo neyinza okwetooloolera awo. Central Region. Naye kakati obuzibu buno. Kiki ennyo? Kati ekisooka emmwanyi lwaki ebbago lino lyo lifuuse lya nkizo nnyo okusinga amabaga amalala kubanga amabaga amalala agazze nga gakugatta bitongole go gayiseewo ate tegafunye nnyo resistance ennene nga we tulaba ki nga we tulaba eri emmwanyi kati ojja kwesanga nti ekimu ku kireese ebbago lino lino ery'emmwanyi okuba nti lipiikinze lwa nsonga eyo gy'oyogedde eya Central Region eya Buganda ezimu ku parastatos okuggibwawo ensonga ezimu kuziina okuleetebwa oba okubeera agiwebo kwe kukakasa nti ekitongole ekyo ekiggibwawo oba ekigattibwa tekikyayina makulu. It is not effective. It is inactive. Kyateekebwawo okukola mugaso guno naye omugaso ogwo tegukyalabibwa. Ekyokubiri kwe kuba nti ekitongole ekyo gavumenti tekyalina ssente zikivujjirira okubaawo kwakyo. Okitegeera oba ng'ekitongole ekyo kyali kyassibwawo ng'omulimu gwakyo gwa kumala kaseera akagere ne gutuuka ne guggwa kakati nga balina okukwata abantu abo olw'okubafiirwa balina specializinga ba expert ne babagatta ku kitongole ekiyinza oba nga kyefaananiriza ng'ekyo. Kati ekibuuzo ekisinga bannayuganda kye beebuuza UCDA okuggibwawo yeetaagisa byekola byaggwaawo oba omulimu gwayo gwaggwaawo. Ekyokubiri wokwata UCDA n'ogiteeka n'ogigatta ne ministry eya agriculture. Ministry eyina emirimu mingi gyebadde ekola oba ogyoverloadinze oba kwegamba twalirowoozezza nti emmwanyi ne UCDA yennyini yalibadde yeetaagako ekitongole ekirala ekigiyambako okusinga ate ogikwata n'ogyoverloadinga neki ministry. Nze manyi mbeera honest bwe mba nsazeewo okwogera ku kintu. Abamu bagamba nti bantumye ne banga Nudini tubuuliza aba Ministry ya Agriculture batuweeyo projects 3 ze baali bakoze ziri successful era ezisinziddwako okugamba nti olw'okuba babadde bakola nnyo bino babikoze bulungi katubawe nekiriwa ne kino oli n'atuuka okuba nga agaana edda UCDA ebaddewo ku lw'omuntu
ate ye UCDA Yes. yaba professionals Yes, yes. nti tebakulonda kulira UCDA It is like an authority. Yes. Authority eyo ereetebwamu abantu abalina expertise okumanaging ekyo ekintu. yes Yes. So kate ministry yeteekebwawo eyina abantu abagimakinga abagibeeramu nga bali motivated by politics. yes Kuba osanga minister oluusi ataasoma agriculture nga talina bukugu mu farming naki ng'ate yakulira ministry eyo nga gwe bagiwadde naye ate UCDA baamu abantu ddala abakwanaganya abakugu mu ekyo bamwanyi nange mbadde yala kukikkaanyaako nti wolaba nti ministry zaffe twalibadde tukiwagira nnyo senga ministry zibadde effective mu kukola emirimu gyazo okusinga authorities. Okitegera bulungi. So kati eyo ensonga weeri tulaba nti UCDA ebadde ekyayina omugaso munene tugyetaaga nnyo olw'ensonga nti emmwanyi nga ogambye percentage esinga mu Central Region ne mu Uganda tubenefitinze nnyo era tubaddewo nnyo ku lwaki olw'emmwanyi. Ate ekya Central Region nze nali ne Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga nangamba tebakukomya ku ekyo bannayuganda tebalina right ewala na Buganda ne mubuuza lwaki nangamba Buganda omusolo oguyimirizaawo Uganda yonna ogukolekitingibwa n'ogukolebwaki era nangamba genda okebere ebitundu 7 ku 10 n'okwambuka biva mu Central. That is obvious. Olw'ensonga nangamba kati baba bawogeze amaanyi tebalowooza nti boogeza kajanja bakozi tusobola era okukyogerako tiwootunuulira emmwanyi wootunuulira trade wootunuulira amazzi kubanga amazzi agasinga ekitundutundu ekinene ekya Victoria kiri mu Buganda tegeeza amazzi gennyini ago agatundibwa okuvaako omusolo wooleeta ebyennyanja jasinga ogambye mazzi kyokubiri wooleeta trade ebyamaguzi ensuubulagano eno wooleeta housing then wooleeta political offices kubanga ne political offices okuzibeeramu obubeezi waliwo omusolo abazibeeramu n'ababeera employed mu zo waliwo omusolo wezikola ki wezigenda otunulya transport asinga ava wano mu Buganda naye aleeta ssente then ogende ku mmwanyi farming ettaka lya Buganda ne gundi ne west liri fertile nnyo liri productive. Kitegera kyovalaba eno mu west tujjayo amatooke mangi ne Buganda tujjayo amatooke n'emmwanyi so kiza ne farming ekola ki kati ebitundu ebirala kyoyinza obbiwa twalina kotoni engulu eyo ne tobacco kati eno mu eastern tubadde katuyinayo bikajjo nga bituwa ku sukaali kati nga yembale egattako ku mmwanyi naye katugamba percentage y'omusolo then tuyina Nairo etuwa amasannyalaze ekireza omusolo etuwa then n'ebikajjo sukaali oyo yajja then wetugenda eno mu west tulaba gundi mata n'amatooke balina oba n'amajaani bwe watyo amajaani tegali nnyo wano Mitiyara ne wano Ejjinja wano amajaani bw'olaba Fort Portal eyo yes bw'okasuka n'eyo ekabaale eyo balina amajaani gasuka ya mayiro nga 5 kaakati nabo bagezaako balina bingi byebakola naye bw'omala okuteeka ku sikero n'ogamba nti Buganda so Buganda erina okutambula n'esswaga lyayo tebalina girijjako ekolera Uganda kyawe njagala okujja woba ojjaawo era njagala mutegeere bulungi ebyafaayo ng'ojja ku byafaayo njagala bakitegere baleme kulowooza nti Buganda erina lugezigezi wabula kyesaba ekikolerera ate kwegamba kiringa it is God given tosobola kirwanyisa because ne wokirwanyisa togenda kukwata bino byonna bituwogeddeko it is ascribed genda maaso togenda kukwata bituwogeddeko byonna obitwale obiwe eri endala byo byakubeerawo kati lwaki Buganda eggwanga Uganda nga litandikibwawo lyazaalibwa mu 1962 naye nga terinazaalibwa yali protectorate eyali efugibwa eggwanga Uganda ogenda ofuuka Uganda yatandika mu 1962
naye nga terinafuuka Uganda yali protectorate ey'abazungu okuviira ddala mu mwaka gwa 1894 onfuna bulungi wabula nga tetunagenda mu protectorate Uganda eno gye tulimu yali ng'eri monarchical managed nga yesigamye bwakabaka ey'obwakabaka era obwakabaka obwo bwajjanga butondebwa okusinziira ku bakabaka nga bagezezzaako okwewandaga ne bawamba ne bakola ne bagaziwa ne bakola obwakabaka bwabwe kati abazungu we bajja mu 1909 no wano mu 1000 ngamba nga bamaze okujja mu 1900 bakola endagaano mu 1900 yes kati endagaano eyo yali nkulu nnyo okudefininga kye twogeddeko kati status ya Buganda. Abazungu bamala emyaka 6 ba colonialist nga bagezaako okusoma protectorate naye basanga Abaganda n'Obuganda nga baali bafujjo nga baali bagumu nga baali bagezi baali organized kati ne babasangamu obuzibu okubassaamu enkola yaabwe kuba basooka kugiresistinga naye ate nga ovudde ne kuresistinga balabanga kumpi organization yaabwe almost ebadde ng'eyeeri gye bava efaananamu eyewaabwe basanga ekikula ky'abantu ekyali ekizibu nga kiri organized kati ne bagamba okulembera protectorate eno ne kingdom zonna ziri tuyita sooka kufunza kasita ofunza ono kiwaji Buganda oba omaze era ensonga lwaki endagaano eyasooka mu Uganda yali Buganda Agreement Buganda Agreement ne balowooza nti senga bano tumala obbafunza bali kigenda kuba obvious bali bajja buzzi bagenda kujja buzzi eyo yensonga emu lwaki status ya Buganda ofuna bulungi yatandikiraawo nti status mu Uganda woba onaakola ekintu Buganda nkulu nnyo woba onaakulembera Buganda nkulu nnyo resistance yonna nabyabufuzi abazze babeerawo bagisanze nnyo mu Buganda wano kati wetugenda mu 1947 ne bakola Farmers Union Abaganda era kyekibiina mu byafaayo ekyasooka olwo omuzungu yaleetadde emmwanyi emmwanyi already yali yajja kuba Abawalabu wetugamba Abawalabu wetubaali tusomesa kyojjukira effects of the coming of the Arabs baga baleeta Arabikaki coffee yabajjukira SST emmwanyi already yaliwo naye kati ngezaako kulaga status ya Buganda n'ebigambo ebyayogeddwa mu parliament nti make sure Abaganda do not get the numbers gye biva Kasuka kwegamba ekigambo ekyo kiri ekyemmwanyi okuba nti yajja dda njagadde omuntu ategere nti emmwanyi teyali mu Buganda Uganda yali terina mmwanyi mu ntandikwa yaayo yaleetebwa buki nga bwe tulina empuuta nti baleeta ndeete wano genda maaso kati bajjajjaffe bakola ekyo ekibiina ky'ebyobufuzi 1947 baleeta ekibiina ky'ebyobufuzi ekyo kitandika resistinga kibiina ki Farmers Union era wayitawo lwaki baleeta Farmers Union olw'ensonga baali balabanga Abaganda obugezigezi bwabwe n'obujagujagu bwabwe jjukira twalina n'Abayindi kati nga Omuganda ono w'omukkiriza okwenyiga mu trade baali baagala nnyo Abaganda babeere ba puppets oba abakozi b'Abazungu n'Abayindi nga bagamba woogezaako okuleka Omuganda ono yenyige mu trade kitegeeza agenda tuyitako kaakati ne baleeta etteeka nga Abaganda tebayina oba bannansi tebayina kukolera mu kibuga kilometers 40 leka naawe yes mu 1920 onfuna bulungi kaakati ekintu ekyo ne bajjajjaffe ne batandika okukirwanyisa we bakirwanyisa ne bavaamu ne political party eyo
nga bagezaako resistinga enkola ey'abaki ey'abazungu gye baali bataddewo obusosoze bw'abazungu baali bataddewo n'amakooti gennyini baali bataddewo nga amakooti agamu tegayina wuliriza baki bannansi balina wuliriza baki bazungu n'abayindi. Kati we batandika Farmers Union abantu batandika okugenda nga balabuka amaaso naye nga omusingi gwavaawo wano mu Buganda era mu 1952 tulaba DP ejja era DP ng'ekolebwa abaki Abaganda ofuna bulungi ba Ike Musaazi ne bajja nabo ne batandika ne baresistinga nnyo sijja kulwisaayo mu 1961 waaliwo olukiiko mu London lwe bayita Lancaster ne mu 1960 enkiiko ezo zaali bbiri the Marlborough Conference ne Lancaster Conference kati enkiiko ezo Lancaster nevuga nnyo Lancaster enkiiko ezo zaali zeeyunidde okuteekateekera Uganda ofuna obwetwaze era abantu abagenda ebungereza mu Lancaster ne Marlborough baali abo abakiikiridde ebitundu ebyenjawulo ebya Uganda naye baalinnye ennyonyi ne bagenda eri kubanga Queen yali abayise onfuna bulungi mpuliriza kaakati we twagenda eyo era nzijjayo ekintu kya Buganda ekisooka ekimu ku kyali kinoteesebwako Uganda tugenda giwa independence linnya ki Abaganda abagamba ensi yammwe tugenda kuba Uganda teyaliiwo olwo baali batuyita batyo anti tugambye yali colony the British colony anti British colony kuba neziri zaali colonies naye kati fe baali bacolonizinga kasiiki olwo kati colonies ezo balina engeri gye baaziwanga codes bagitengamu East African yes nga buno bulinga bu federation oba bu provinces nga colony yonna bagikwata bagiyitanga province kati we bamala ekibuuzo ekyali kisooka tugenda bawa naye erinnya ensi gye tugenda okuwa linnya ki jjukira twalira Buganda Bunyoro Ankole biki because of the status of Uganda nesalawo eyitibwe ki Uganda ekigambo Buganda ne bajjako bujja naye jjukira abazungu bano baali bayagala dda okuyita Buganda eno Uganda yali badde Uganda naye olwokuba baali tebamanyi Luganda ng'ekigambo baalinga bakiteekamu engeri y'Oluswayiri Uganda kati alino kakyatambula yes ndero kawulira ne mu commentary ez'omupiira biki ebyo nga Uganda ena gye yeetabye ziri international level olwo yabagamba Uganda bamanyi tu spelling nga OU oba wali okirabye genda maaso kati ekigambo ekyo baali in fact Uganda yali badde Buganda the Republic of Buganda naye olwa pronunciation ne basalawo bagiyite Uganda. So because of the status of the Baganda and Buganda I want to assure you egundi eyo nejja eyo ki erinnya etuvaamu nga almost eriri connected to Buganda naye mu lukiiko lwe lumu baasalawo nti baali baagala nnyo Uganda efugibwe ku nkola eya federal era ne beekandagga ekyokubiri ne bagamba nti omuntu alina okufuga Uganda balina bakabaka omukopita afuga Uganda na bulungi era yensonga lwaki omuntu eyasooka okufuuka president wa Uganda yali Muteesa Kabaka Muteesa wabula vice we Edward Muteesa II vice we olw'okuba baali bagamba bakopi tebafuga yali ki Nadiope Kadumbula Wilberforce owabusoga ofuna bulungi kati ne bafuna prime minister Obote oyo n'abeera nga twali tufuga mu Westminster twalina enfuga gye bayita Westminster's government nga kintu kya Kingereza Westminsters nga prime minister yabanga akwanaganya byonna yatambuza emirimu gy'ebweru
kati waayitawo ebbanga ttono nnyo gundi n'awamba Obote yayita mu kalulu, waliwo akalulu awo n'agenda n'akola alliance ne Kewai eya Buganda n'agezaako awo kyaga ebyobufuzi akalulu n'akawangula n'aflippinga coin yes. n'abanga yali ku top yes. Kati ekibuuzo bwe yamala ofuuka omukulembeze Buganda esigala wa n'akulembera ntya nga kumpi political office eziriwa mu Buganda Kampala naye ng'ate Abaganda benkulembera tetuli makambugu ate Abaganda abamu baali banyiivu nnyo olw'ensonga yali azanya ebyobufuzi ebireka kabaka nga anafuye yes. Kaakati crisis nejja of course eya 66 lwaki crisis ejja ejjo olw'ensonga Obote yali afugira ku panic kubanga kyali kizibu nnyo okukulembera without the what? The support of Buganda. Era crisis nejja Obote n'akozesa the field marshal the Indomitable Amini najja kubanga yali n'asalako olubiri naye nga yali ayagala kunafu yaki Buganda nfuna bulungi Obote yes kyengezaako okujjayo abatulaba nti ensonga ya Buganda mu bukulembeze bwa Uganda yankizo oyo anaakulembera onfuna bulungi anaakulembera kyogamba buli muntu agezezzaako okulwanyisa Buganda bukyanga etondebwawo yes. Anaakulembera n'anaagwa Buganda nkulu okusinziira ku okubaawo okwo Buganda erina okubaamu n'okuvaawo okwo Buganda erina okubaamu ate kankubuulire si wokka wano neeyo mu Kenya wabaawo determinant factors ezaki eyinza okuba region eyinza okuba mu America banga wali amasaza ago agasalawo otera nnyo kiwulira nti agasalawo Virginia simanyani ago bwegagamba so kati ng'otambudde bamala okulumba olubiri nkaaga mu mukaaga awo nnaku nafu yankaaga mu mukaaga agenda okulaba kye twayita kabaka crisis agenda okulaba era tekimala jjukira etteeka lyali litondawo obukulembeze bw'ennono ate nga na kolone eyatuwa obwetwaze nayo yali yabya nnono ya Bwakabaka kati kye yakola Obote najja n'akwata mu ssemateeka gye bayita Pigeon Hole Constitution n'abaga constitution ye n'agitwala n'agikaka Pigeon Hole eyo ekyagitubya Pigeon Hole kaali kitundu mu parliament ekyali kirina okuteekebwako ssemateeka ng'agenda okukola ki okubagibwa kati bano basanga musange mu parliament nga bayabagiddwa dda tebeebuuza nga balina yisa buki buyisa nga balina yisa lwampaka yes and I think that was the first mu Uganda history parliament okubeera invaded kati ebyo byonna nga kugezaako kulaba nti consolidating obukulembeze bwe ofuna bulungi era constitution ewe yabagibwa ya abolishinga obukulembeze bw'ennono eyo constitution 1960 ajjawo obufuzi bw'ennono teri kuddamu kukola tayagala kuddamu akireeta okugezaako okunafiya ki kubanga amanyi wenzijjawo obukulembeze bw'ennono tegeeza ate Buganda nkoze eki naye abayereddwa so sigamba nti yajjewo Buganda bali n'abaleka byonna n'abyerera muli kati gwe weekwase wamala ekyo ne tugenda ku Amini yajja ngezaako kulaga obukulembeze ogenda mu fast forward yes obukulembeze bulireetinze butya ne Buganda era bino ebintu bye tulabye leero mozaalagawa lwaki olaba nti weebiri biriwo olw'ensonga kati Amini wajja mu 71 manyi kye yasooka okukola yasooka kuzza njole enjole kozi Ssaabasajja yali yawaŋŋangukira e Bungereza n'afiirayo ya 66 awaŋŋanguka afiirayo ate ekigambiro era yaweebwa butwa ate era nga kirowoozebwa Obote yakirimu kati awo ndowooza oba okiraba bulungi kati we tuvaayo azza enjole
naye lwaki azze enjole era kufuna feva yaki Buganda kufuna feva ya Buganda Buganda efuna endulu ekirala kiyakola kwali kugoba bayindi jukira abayindi era baali bachojjanya nnyo Abaganda nga babajjako kumpi rights z'okutradinga baali ekibuga nga bakisazeeko kwegamba nga Buganda business etambulira mu Buganda naye ng'ate abakola business n'abagifunamu bayindi abalimi baali baki Bannayuganda abakozi b'abayindi abakeera okujja okugula amaduuka nga baki Baganda naye nga baboosi b'Abaganda bayindi so Amini wamala okuexperinga aba Asians kigambibwa wamala ogoba abayindi Asians bonna mulimu abayindi mulimu abali bavaawa okitegeera history writes agamba nti even the cooks now became the managers kuba batandika okufuna platform abagoyi b'obuwunga abafumbi bava mu biyungu ne bafuukako babosi nabo kubanga batandika okufuna ki opportunities genda maaso Amini afuna favors n'obuki n'obuganzi unfortunately Obote 2 agenda awo Buganda teyaliiwo nnyo agenda akwatagana ne Tanzania bakomawo n'amaanyi n'akomawo mu Obote 2 kati awo tetujja kugendawo kuba Buganda question teyajja nnyo naye tutunuulire NRM government weemala okujja mu 86 jjukira tugambye obukulembeze bw'ennono bwali abolished mu 8 mu 7 paka government we yajja neebuzza mu 83 ezaawo obukulembeze bwaki 93 si 83 ejja ezaawo obukulembeze bw'ennono efuna obuki obuganzi mu Buganda era ye yali one of the landmark eyalaga nti government eno yaffe tugamba it was not a mere change of guards but a fundamental change yes nti government teyajja kukyusa bukyusa bikozesebwa naye ddala yajja ngezze kuleeta enkyukakyuka eyannamaddala ey'omuggondo so Abaganda ne bajaguza era government tebagiwa obuwagizi tetuyita kwerabira kwezo gundi 10 point programs democracy biki kakati tujja government wegenze ebeerawo resistance naye resistance ezisinze gifuna mu Buganda jukira ne support yennyini okujja kwayo kye kiri kye nagambye nti okujja kwa government obukulembeze mu Uganda success yaabo ne failure yaabo Buganda ebankulu era government eno we yali ejja amaanyi n'abantu abasinga okulwana bavaawa omanyi gye baava abaki abalwanirako government eno bagamba olutalo lwali luganye nga lunyinyintidde ne bagamba Omutanda n'alabikako oba yalabikako Masake naye ng'ovudde awo abasajja bakadogo baava mu Luweero triangle bakadogo abo balaba babikola byonna naye nze oli yaŋŋamba byonna nga bigize nga Omutanda yalabikako n'alaga nti kaakati ffe tuli ku ludda luno era mu bwangu nnyo olutalo ne lukola ki ne luwangulwa genda mu maaso kati enkizo ya Buganda gavumenti weebaddewo for 40 years ekintu ekimu ku kyoyinza okulowoozaako resistance weesinze ogijja ekisooka mu mambuka eyo waaliyo olutalo olutalo olwo lwagiwa obuzibu bunene nnyo olwa Koni n'olutalo olwa ADF kaakati olutalo olw'ebyobufuzi gavumenti eri esinze lujjawa wano mu Central Region ofuna bulungi olw'ensonga ebibiina by'ebyobufuzi ebyopposition enkanda zibisimbye wano
political offices ezisinga obungi ziriwa neeno. Cultural institutions ezisinga kumpi okubeera vibrant ziri mu central n'okuliraana central. Ebitebe byazo zonna. Yes. So kati ekyokubiri abantu bonna abasinze okubeera controversial bavudde wano. Understand? Kati to consolidate power obugagga bw'abantu abo kubanga abantu nnaku zino gavumenti eno oyinza okugamba ebaddewo nnyo ku strategy ey'okucompromising abantu. Compromise nti compromise kwe kuba nti because government eba ne ssente yeina treasury yensi, government yeina emundu yeina amare yaki yensi. Kitegeeza esobola okukozesa ebyo ebintu bibiri to consolidate into power. Kati government ekimu ku kyetulabyeko kyekozesezza eno okuthreateninga n'okucompromisinga. Kigundi ono mukulu Nuruddin oba nkugerezeeko alabika nti ayagala kubeera mugugubi. Avuddeyo nnyo mu kukakasa nti awakanya ebintu byaffe ate abantu bayinza okuba babikkiririza mu byagamba. Kaakati abamu abagugubi ababadde compromise oba abaguliddwa oyinza okusanga bavudde muki mu Buganda. Kyekiri kyenkugamba still nti era bamaliriza bakozesa ki Baganda. So nga neri wali abaguguba tebibakwatako bagugubira eyo. Because sometimes bagamba olina okukozesa omubbi okwata ki omubbi. Kireza wemba nkutya nina kukozesa abamu kumu onfuna bulungi. Kati ekirala gavumenti yesanze nti abantu abamu abali financially stable kiyinza okuba ekizibu bathreateninga. No threatening may be okay naye okuba compromising onfuna bulungi. Ekyokubiri okubuildinga system ng'abantu bonna ebintu bye bakola onfuna bulungi tubiinako access onfuna bulungi ate tebisobola kukolebwa nga tetumanyi. Now ekintu ekimu ekibadde kizimbye Buganda as of now biri ebintu ebi bisatu. Number 1, administration of Buganda. When you compare the administration of Buganda n'enzirukanya yaabwo kibeezezaawo nnyo Buganda era kibufudde nti bulina okubeera ku ntikko era mwe muva eŋŋombo mu Buganda ku ki. Number 2, ettaka lya Buganda. Ekyokusatu obulimi bwa Buganda. Kati ekimu ku bikola ennyingo z'obulimi bwa Buganda ye mmwanyi. Ye number 1. Era kyovula abagambe mmwanyi tekola ki terimba. Katikkiro w'ekitiibwa Katikkiro yagamba emmwanyi terimba. Now kyekintu ekimu ku kibadde byeyagala byetaaga support eya Buganda nga gavumenti ne Uganda nga central ki byetaaga support kuliikiriza. Now wovaayo essaawa zino n'ogamba nedda ekyetaaga okuliikiriza tugenda kimenya. Twebuuza mu palamenti awo bo beebuuliza lwaki mugamba nti bagenda kukimenya. Because the bill bo kugamba nti nemmwanyedde mu kino kuba ye gavumenti ekugamba erina kyetayogera gavumenti. Ekisooka abawa gavumenti ssente oba obuyambi bamugamba ssente zino ozidiibuuda nnyo batya oyina KCCA oyina bammeeya oyina olukiiko simaya lwagundi nomala nobeera ne Ministry of Works mu Works novamu ate nobeeramu ne UNRA nomala noga ate waliyo ne obukiiko bwa gavumenti local government bonna tugenda omaza bonna bakola enguudo bonna basasulwa ompulira ne bajja simaya ba meteorology center ate muyina NADS bonna ne byonna mugenda obimaza biri kubuti ku bulimi ebigundi bingi zizza zigattibwa okukakasa omuzungu oli nti sente twononanki nyonoone ko ye nti naye bwe bibanga ebyobulimi biri under Ministry of Agriculture nga nemmwanyi terina lwegamba nti olumu tubeera yabadrive oba yamafuta baite bagiteeka Ministry of Agriculture kubeera waliwo ambuuzizza nti mugamba Museveni muzibu mwe mubadde mulonda
atwala UCDA era Museveni yamulonda bw'aba yagala omulagira amulagire niyo olina ngamba nti nedda Nuruddin tukole example nangamba olowooza passport bazikolera wa si ku internal affairs tewaliwo department ekola ku gundi lwaki ekola ku passport nga tumanyi bulungi passport zijibwa wali teziri under ministry ya internal affairs abanira bali under what abanira bali era nabo bali internal affairs prison yali under what internal affairs kakati bone bagamba lwaki mulowooza ebitundu byene biriranye Nateete kyekintamyanza ebintu byene bagamba mvuma abantu be Nateete kati bawuli tuli Mmengo Lubaga n'era ebimotoka bikoze eki biseyo nenewe oli n'agamba internal affairs we wali abantu abo bonna era passport gye tuzijja mu ministry ya internal affairs lwaki mulowooza emmwanyo giteeka mu ministry yaayo baba bagirwanyisizza oli bwambuuzizza neŋŋamba ate nze nkayane ekyo kibuuzo kiiki akubuuzizza mutuufu naye okusinzira opinion zazimbye naye muki mutuufu mu bwongo bwe mutuufu naye naffe obutuufu bwaffe buki nabo bulala nabo bwezimbye kuki ku kituufu kati olina kuwuliriza ensonga zateekako kubanga kamuweyo example ogambye internal affairs is a ministry eri mu kuoverseeing ebitongole biki bingi ebitongole ebyo tebabijjeewo senga twabadde kwagala gatta bali kutte police prison nira ne passport whatever ne babigatta but tutunuulira value eyoono gwaregulatinga nti wojjawo police ne prison kiki ngenda okufiirwa otherwise wetuba nti it is a matter of kugatta nabyo bakole ki number 2 is police an investment venture police investinga muki UCDA twogera ku kintu ekibadde kilookinga at investment nkube yonna akamba waliwo yaŋŋambye nti omukulu bamugambe tulina eggye lya UPDF naye ate SFC teri under UPDF lyetongodde yokka budget yayo yokka lwaki tagigatta n'ajjawo SFC nga tusikayo busiki bantu mu UPDF negenda maaso so kati tutunuulira investment role UCDA gyebadde ekola kubanga poliisi yo eriwo ku implementinga just policies naye UCDA tutunuulira ekintu ekitongole ekibadde kipromotinga ekigezaako okusupportinga bannayuganda okukola investment eyo esobole okukyusa nga kiri direct tuli mu kusiga purpose kyamwanyi nga kusiga kubanga okusiga okwo kwongerako abantu bangi onfuna bulungi kati wokikwasa ministry egenda kuba overloaded n'ebintu bingi ate loli yaŋŋambye nti bw'okikwasa ministry oba okikwasiza Kasayija leera bw'atasalawo tekikola ki tekitambula lwaki UCDA yaleetebwa kubanga emmwanyi eyina value addition gyebadde egatta ku ki ate baŋŋamba sente zibagiwa ogibeezaamu ereeta amagoba yo ereeta amangi ddala ne toto sigijjukira naye ziri obaka bayinza ogiwa tugeza akawumbi kamu neeta obumbi 3 efiga sizirina nekyemmanye bawagundi so ebintu bye tubadde twalisuubidde nti si kujjawo UCDA wabula kugezaako kulaba nti amendments ezijja zeeruubiridde ku amendinga UCDA Act egezeeko okufuna ssente oluusi oba eri awo ezeemala oba in fact kyetwaligambye ogi decentralizinga buli office buli region ebeere ne office yaki ya UCDA olwa value gye tulaba muki mu mwanyi so kati nga tugenda ku parliament kubanga yenkizo lwaki mbadde nkuwa history oli parliament tutandika okwebuuza badde tutandika okwebuuza
wekibanga ekitongole kino kibadde kya mugaso nga waliwo resistance ze abantu bonna bagamba abasinga bannayuganda ng'ovudde ku paalamenti bagamba ekitongole kino kyaki kyankizo. Paalamenti yennyini ebiri ebitongole ebirala babikkiriza naye ate kino bagambye tukireke tutandika okwebuuza omutima spiriti kimuwaleetera kino kale ne tutandika okutunuulira mweyagattira biri era mwayagattidde ne kino naye kino bakiganya nti ofuna bulungi naye ate nabo kiri bakikkiriza kitegeeza kino kiyina ekinyusi lwaki tebeetaaga kikole kigattibwe naawo tutandika okubuuza omutima ddala gwali gwa mwanyi oba gwali mulala omutima kukkakkanya Buganda question yawe ejjira biri betwayogeddeko nti ngezeeko okumanaginga kati Buganda ne baba gisunga tebavayo baliko ki oba sinnabagoberera bugoberezi nti wagambye nti emmwanyi percentage esinga yanti nanti bugisu yo sinnene nga yo teyenkana Buganda naye n'abagisu ku mmwanyi tebasaaga naye bamemba b'opposition era babaddemu abaayo era babaddewo ngamba okulaba abantu nga waliyo olutalo olwaddala kubanga temugendayo tetugendayo enkyatwalayo kamera zo tubuuze bo bagamba yes kuba ne mu north abamu bakyalina bugisu cooperative union yabwe yes kuba bagambye ne mu north emmwanyi bazitandise era nabo bagambe emmwanyi baligirese kati gwe twalayo kamera obabuuze tubeere ku record nti abagisu emmwanyi bakoze eki bagamba kyonna kye bagikola ekiba kibe naye waliwo yaŋŋamye nti Nurudeen buuza gundi gavumenti esooka ekolere emmwanyi ebeeko byekola ebiri ku leve eyowaggulu banga batuuka n'okugaba emmwanyi bagaba nfu naliko ye mubawalukaga Mukoma Nsimbi nga baga minisita era ebimu ku byasula minisita Sempijja yali minisita ya kakati anti wekugambira gwogambe yagaba enfu ate gwe bagenda okukwasa yali minisita ya agriculture ng'egaba mbu emmwanyi zaali nfu Mukoma Nsimbi era ali wano ng'ogaba Nurudeen alimba gwegende Bukoma Nsimbi obabuuze baŋŋamba nti emmwanyi ze baba ng'ogifukirira emyaka egi n'edigana okuteekako oli naŋŋamba ogifukirira omwaka ne guggwako n'edigana okuteekako amatabi kaakati ne bayomba okitegedde olaba nti gwe bagamba yagabanga enfu bagamba ate kati gwe bagenda okukwasa ofuna bulungi kweno enguzi gy'olaba efumbekedde institutions zaffe akati ate babeere nga be bamanaginga ki so kati mbadde nkugamba nti kati olaba events ezibadde zeetoolodde mu paalamenti Muwanga Kivumbi honorable n'agamba nti yafunako essimu okuva ewa president ng'amugamba ki oli muki oli yakozesa ali mutujju ofuna bulungi speaker meeting gye yakola yayita bammemba baaki ba Buganda Caucus webuuza lwaki teyayita balala ate ng'emmwanyi ng'ogambye ab'embaale nga kitegeeza target ya Buganda okireera bulungi fear eri kuki eri ku Buganda ofuna bulungi kaakati ne tugenda ku kigambo kyennyini make sure the Baganda do not get the numbers kitegeeza emmwanyi ogijje ku bannansi abalala gwe kennyini ogikwasa Buganda era n'ekirowoozo ekiyinza oba nga kyaleetebwa okuleeta eyo biiru kyali kunafuya the Central Region and Buganda Region ofuna bulungi nga nkwotinze lwaki kibuuzo kiri nti lwaki oba olemera nnyo ku kigambo Buganda ng'ate biiru eno ya Uganda yonna ofuna bulungi kati awendabira omutima kyomutima gulina okubanga olinga alwanyisa Buganda olina kyokweka naye emmwanyi eno ogiraba simanyi lwaki gavumenti erina ekizibu ekintabula ku gavumenti eno kiri bwe kiti eyagala omusolo ate erwanyisa abagukola kale neba n'ebintu bibiri eyagala okunyunyunta abantu bajjemu omusolo mungi ate abantu bebajjayo amaanyi okukola omusolo kuba nagaye waliwo one of the meetings agenda ya East African Community baatulako eyo ndoza baali Kenya President Museveni mwe yali ne batuuka okugamba tuboostinge agriculture mu our region tufune emmere nyingi tuguze n'ensi ezikola ki ezitwetoolodde therefore kye tuba tukola tugambe nti on our national budget
minimum ebere 15%. Ne Museveni ne 3% yagano jiweza. Ku national budget. Nenga yava yakiwagidde nakuba ne mu ngalo. Nga ate kulaga. Ndoze bitundu nga nsamu bimeka bidipenga ku agriculture. Yes. Government yene kobano okulaba nga abantu tebaba na sente at the same time ate baagala mu emisolo mingi nnyo bwerabe ekiyinzo bayamba netiko omusolo neewunyo okusanga nga liita ya paraffin ya 10 paraffin w'omuntu wa bulijjo n'asookerwako eri kitegeeza kati abantu butadde babuteekako dakiika essaawa emu basobole okusevinga amafuta. Kakati kyenjala okukakasa kyebayita political consolidation oba consolidation of power kinene nnyo okubeera mu buyinza n'oconsolidate. You can consolidate power. Netokola ate ttima ku bantu bofuga. Anti kati awo wetubuuliza wetucheckingira good governance because you can consolidate power under good governance. Ate also consolidating power under dictatorship or bad governance. Kati good governance kwe kulaba omukulembeze rhyming n'abantu kye baba balowooza. Bad governance kwe kuba nti you consolidate power by way of mechanic. Mechanic ndowooza abasomye history mumumanyi nti ne Napoleon nti mu ngeri yonna nze ekyange kirina okukola ki okuyita kyekitambula kati eyo bad governance because good governance rhymingira ku mateeka naye si ku mateeka gokka n'abantu endowooza yaabwe eri etya. We babadde wano nga basensyalinga president we Kenya bawa abantu bawe opinions zaabwe kukugoba vice president. Whether kati ekibuuzo mu kooti ekyabaddeyo oba results ezavudde mu opinions z'abantu zabadde ntuufu oba nedda naye ng'abantu babasosere babawaki omukisa ba opinions zaabwe. Kati eggwanga lino government kyetuyita government ye parliament judiciary ne executive abantu olumala okulonda babajja mu kutambuzo ki obukulembeze naye nga ne tuba tutambula bagamba what is the government. Yes. Kati kyali badde nti olwokuba tulina decentralization amateeka ngaago gasookera ddala eno wansi abantu ne babeebuuzaako ne bajja nti district committee ey'Embaale yatudde resolution yaabwe yabadde bweti. District Masaka City yatudde resolution yabadde bweti. So that tufuna participation okusinzira ku structure yaki ya government. Naye kati oluusi batujjamu era ebintu ebiri awo amazima gali nti senga ogenda n'oteekawo oba tukozese platform ki tugambe TikTok tugambe TikTok n'ogenda YouTube oba n'ogenda n'oteekayo debate nga results ezo buli opinion ya muntu ebala. Njagala okukakasa nti opinion z'abantu bayinza okugamba UCD ekole ki ebeerewo ate with the overwhelming support. Yes. Naye olw'okuba nti government consolidation yaayo strategy yaayo eba ekimanyi ate njala okukakasa ebiseera ebisinga overstay mu bukulembeze ereeta ekyo whether you want it or not. Kyobolabe Mozambique overstay yaleetedde ekibiina ekibaddewo for 56 years okubanga kyekisemba because obwagazi bw'omukulembeze tebugenda ebiseera ebiseera tebuzimba nga bweyongera butera kukka busi wabangamba bawaliwo generation empya ezibazizze nga bwaba tebakumanyi nnyo nga baraiminga n'abaana abaliwo wabaawo oluusi ebikyamu ebiba bikoleddwa oyinza oba siggwe na president abikoze naye institution munda abakola gwaliwo essaawa nga naye biba bitunuulidde ki biba bitunuulidde gwe. Yes. So tugamba nti gye tutambulira yonna yonna okuva gye twatandikidde ensonga oziwulira naye lwaki mutuuka awo ne mutabanya bannansi oli akubuuzizza gwe nga munna gavumenti waliwo abalina kyasookera kugira mu pineti yali 2,000 ndowooza ne baleeta pineti awo ne bakola biki bakubuuza ebintu bingi byoleeta n'owolereza n'otwala sente z'omuwoomusolo. Lwaki tetulinaawo campaign kuba ndowooza last year or this year basobodde okuweza millions 6
million bags zibadde batunda naye kino kyakoma kubaawo ku Amini Amini we yabeererawo wakati wali 1978 Uganda yatunda million bags ez'emmwanyi 5 kati nkubuuze aba tobacco ne cotton bayina ekitongole tebayina bayina obanga bayina ekitongole tobacco ne yes bayina olese soko maleo sagala kulya kirimi no mbadde mbuuza nti kati cotton ne tobacco bikolanga we byali bikola webanga bikola tebikola ate ng'emmwanyi ogambye kati ekola ensawo zeeyongera ale naye Katikkiro agamba the past 10 years campaign gyakubye yerinyisizza emmwanyi bags yes mulime emmwanyi kuba kati campaign egyalina Katikkiro nti ne kaawa mutandikwa mumukola ki Katikkiro statement ye yagambye ati UCDA esigalewo kitegeeza campaign ye abadde akolagana bulungi ne UCDA kati kitegeeza wokompeyalinga tobacco ne cotton cotton waba takyali effective nga takyali no tekikumenya nani ze babiŋŋambye nnyo nnyumya bye baŋŋambye oli yaŋŋambye nti kyangu nnyo government ngeri gye yagala ennyo by'obulimi bibeere ku mutindo Kofi yali abeddeko ow'omulembe cotton n'abeerako ow'omulembe tobacco n'abeerako ow'omulembe ne cocoa kaakati esooka ezuukusa ebyo ekwate tobacco emutereeze gye yali alimibwa tulabe nga nabo basobola oyingiza bags tugeze obukadde 2 bakwate ebyafeeyiringa bye babakwata bagata andi nono kyagamba nti sina kugatta babalage engeri gye babitumbuddemu balabire ku cotton balabe nti wane cotton atinta mu bitundu bwe biti cotton atinta bwati tobacco kye yeekola koko wakati bannanga abantu bafa bufi abantu kuba kati koko yali adda nnyo eno mu eno mu eastern eno si eastern western something eno bundi bujjo west something eyo kakati bundi bujjo n'okuddaawo nabatulagenga koko kye yeekola amajani kye geekola tuliko kugamba nti zino gundi zombi zikola zikompitinga naye gwe bw'ogamba ekitambula ate kyoyagala okulippira abantu bali memmwanyi z'otabawadde n'oteeka ebigimusa n'obiteekako oluusi emisolo ate bwe batobigize n'ogamba 10 tuzikoze tuti n'ogamba nti parafini gwe bandikozesezza okwakisaamu ate omutaddeko omusolo mungi lita ya 14 bw'oba tutunuulidde ebintu ebyetoolodde waawo emmwanyi lwaki oyagala okutereeza olwedde ekitambula okitegedde nti n'emmwanyi Uganda eri ku level nti baŋŋamba yesinga akawowo akalungi mu nsi yonna to the tune Vietnam, Brazil omungereza baba agula emmwanyi ya Uganda makyakola agula empeke zaayo ne bakwata ensawo ziri ezavudde Brazil ne bazitabulamu zino ziwa akaloosa ne bazikubira wamu kati ne zifulumya kaawa ataddemu ekinzaali kya Uganda so nagabo boyina capacity yine mmwanyi ewoma bwekyo ku ttaka eriwoma bwe lityo government lwakiteeka mu maanyi wegambira tugenda kuteeka abalimi bateekereteekere ku misiri gyabwe weereza abantu babakola ki abayambako ku balimi balimire mu ngeri gye baalimu Buganda edda yalimanga emmwanyi ne Uganda yonna ow'ebikola ebinaalima balinako lwe baatuka ow'ebikola ebina tebamwagala olina okubeera registered olina okuba nga olina kaadi osimala olina okuba nga ng'olaba okomplicatinga naye bakubuuza byoyogera biyinza okuba birungi but what avenues zotakinze place zotaddewo in a place for this person for this farmer to utilize ne zimulemerera therefore ogamba pineti kola ki jangu lwaki oteeka mu mbeera abantu erowooza nti emmwanyi egenda kubeerako omutunzi aliwa mwenna mugenda kwali mwanyi muziwe omuntu omu so nze nyina abasajja abalina Masaka eyo Bugisuwa beenoonyeza akatale n'amanya nyina gwensupplying ettake nga n'abanoonya akatale abantu Dubai baba bazze oli avudde Sudaani oli avudde Congo asobola okujja wonna wasanze n'asupportinga kubanga kitegeeza omuntu aliraanye Congo asobola okujja ku border n'asuubula emmwanyi aliraanye Kenya asobola okujja e Busia nga balimawo emmwanyi naye n'asuubula ki n'asuubulawo emmwanyi n'agenda so ndowooza enkola eyo si nnungi era egenda leka emitima gyaffe
nga menyikivu. But I think Parliament ekyalina obudde ate ekyalwana. Okay. Because olwaleero ndabye olutalo lwa gundi Zaake. Honorable MP Zaake Mityana ng'ate byegudde malako ba omita Kiraka MOP. Bifuna okulwanira kifo vaayo tovaayo nviira kuga ebintu byolabanga ebimu bya primary oba kibadde kiteeketeeke fujjo ly'abantu kiraba otya. Nze ndowooza kose tuyiza manya mbadde ntunuulira obutambi obwo okukola judgment yange naye waliwo ka script ke sinnalaba kyemmanyi oba naalaba amawulire ekiro oba naalaba wanenkalaba but kyembadde ngezaako kulaga video ezimu zendabye sirabye Honorable Zaake wabadde atandika okwogera kuba abadde araisinga kye tuyita procedural matter. Procedural matter